Yesu ayimiridde ku luggi lw'omutima gwo agamba nti kale mujye gye ndi mmwe abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Ng'omutima gwo guzitoye, ng'olaba obufumbo bugaanye, omwami akufuukidde ensonga, omukyala akufuukidde ensonga, ng'owulira tomulina na buddukiro, mukwano gwange gezaako kukyuka. Kyuka olabe, kyukira Yesu olabe, kola kye wali tokola, fukamira osabe, yaggala omuliraanwa wo, yaggala omulabe wo, gezaako kati okukyusa ensonga, okole Yesu by'ayagala, naawe omuwole ebbanja olabe bw'agenda okuyamba. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mikwano gyange, eno ensi tesoboka awatali mukwano gwa Yesu. Yesu yakimanya n'amanya nti eno ensi nzibu, y'ensonga lwaki yeesaddaaka ne yeewaayo ffe tusobole okuyambibwa. Era mu Isaaya 5:3 akannya ak'okuna n'ak'okutaano agamba nti yeetika obuyinike bwaffe. Emigugu gyaffe yagyetika, yeetika ebibi byaffe byonna yabyetika. Mukwano gwange, Yesu tayagala kulaba ng'ofiira mu kibi, ate era tayagala kulaba ng'ogenda mu geyeena, era tayagala kulaba ng'olemererwa ku nsi. Ayagala tube n'obulamu mu nsi, tubeere n'emirembe mu nsi, ate ne mu bulamu obutagwawo emyoyo gyaffe gyesikire obulamu obutagwawo. Y'ensonga lwaki ayogera ku kanyiriri ake 12 mu Matayo wetubadde 11, 28 n'29 agamba bw'ati. Tuddewo okwo tulabe kiki kyagamba. Akanya ka 29 agamba, mwetike ekikoligo kyange muyigire ku nze, kubanga nze ndi muteefu era omuwombeefu mu mutima, nammwe muliraba ekiwummulo eky'emyoyo gyammwe. Agamba ye muwombeefu era ye muteefu mu mutima. Bw'onoomusembeza nga bw'agamba nti jangu gye ndi, naawe n'osembera n'omuyingiza mu mutima, ekisooka ky'agenda okuwa kye kiwummulo munda mu ggwe. Era olw'okuba oba omuyingiziza mu mutima, bw'anaagutuulamu embala ye ejja kwegatta ku bulamu bwo, ejja kwegatta ku mwoyo gwo, naawe akufuule ky'ayagala obeere. N'ekyo mukwano gwange, guno omwaka nga bwe nabagamba nti omwaka guno twakkirizibwa, era mwaka gwa kutuukiririzaamu bisuubizo byaffe, mwaka gwa kusanyusibwa. Bwe kityo bwe kiri mukwano gwange. Obubaka Yesu yabumpa ng'omwaka gutandika, naye ayagala enkolagana wakati wo naye ereme kuvaawo, alyoke atuukirize ekyo ky'ayagala gy'oli, alyoke atuukirize ebyo by'okaabirira, ebyo by'omusaba, by'oyaayaana okutuukako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Asatu gaweza asatu 18. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. N'olwekyo mikwano gyange, nze ndabyeko mu nsi muno nga Katonda akola, era ndabye ku Katonda nga bw'oba omwewadde akuyamba. Bangi bazze bakaaba ng'olaba mu butuufu essuubi lye likomye, naye bwe tusabye nabo Katonda n'ateekawo enjawulo. Naawe ayagala aleete enjawulo mu nnyumba yo. Emizimu gikutawaanya, kubanga abamu batawaanyizibwa emizimu, naddala emyoyo gy'ebika gikulondoola, abalala gibaloosa ebirooto, nga buli lw'ogenda okufuna ekirungi oloota nte ekugoba, oloota bafu b'ewammwe, emirembe ne gikugwako. Era buli lw'ogenda okugaa nti kankeere ngende noonye omulimu, ogenda okulaba ekirooto kiri kye kikomawo, era ogenda okutuuka gy'ogenza okunoonya omulimu nga bakugoba bugobi. Abamu oyinza okuba nga oliko omwoyo gwa kawuula, amaka nga gakufuukidde ekizibu, nga wagenda bulungi mu bufumbo, naye olwaleero ng'owulira oyagala kunoba, ng'olaba weetamiddwa.
mukwano gwange tugenda kusaba naawe. Yesu wali okuyamba. Oyinza okuba ng'oliko omwoyo gw'olutwe nga gwe buli w'obeera wonna. Mukwano gwange toyagalwa. Ku mirimu gyo gwe basalira omusango, gwe basinza emisango, gwe balaba ng'akola obubi, gwe otosiimibwa. Olwaliro ngenda kusabako naawe ekisa kya Yesu weekiri, kubanga nga nti mujje gye ndi mwabakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Gwali eyo ng'okola naye ng'ebintu tebikutambulira bulungi, ebibyo byebiddiba buli kaseera, otaddemu ssente capital naye ssente ziggwerera bugwerezi. Ngenda kusaba naawe ekisa kya Yesu Kristo weekiri kigenda kuyambako mu linnya erya Yesu. Gw'abadde akola okumala ebbanga n'emyaka nga tebakongeza mu ssaala, olwaliro olunaku lwo Yesu wali okuyambako. Obadde otawaana mu mirimu gyo gy'okola ng'olaba ebintu tebitambula bulungi, mu ofiisi mw'oli baagala nakudimootinga mu kifo ky'okupromotinga, ngenda kusabako naawe mu linnya erya Yesu. Era omwoyo omutukuvu agenda kuyamba, era ngenda kutuma bamalayika n'omwoyo omutukuvu awo wennyini w'oli bagenda kukwatibwa ekisa mu linnya erya Yesu. Gw'anoonyeza emirimu okumala ebbanga ng'emirimu gikyakubuze, tugenda kusaba naawe. Yesu ku mulundi guno agenda kuddiramu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abadde anoonya obufumbo okumala ebbanga ng'obufumbo bwagaana, abalenzi abasajja bakudisappointinga, otuuka ku nkomerero ne bakudisappointinga. Ngenda kusaba naawe mu linnya erya Yesu. Ekisa kya Yesu Kristo weekiri, mmwe n'abali mu mawanga ag'enjawulo, ngenda kusaba nammwe ng'olaba ebintu bibadde bigaanye, mwe abafuna ebirooto ebibi, abafuna obulumbaganyo obw'enjawulo ku mirimu gyammwe, abalwana n'emizimu ekiro kyonna, mmwe mwenna ngenda kusaba nammwe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Yesu agenda kukyusa embeera mu linnya erya Yesu. Era akaseera kano nga bwe yagamba ti mujje gye ndi mwabakoera n'abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Njagala gwe abadde awulira era nga ofunye obubaka bwo okuyita mu njira eno, tusabe ffenna kaakano. Mikono gyo waggulu, kkiriza ku kituuti kino ekyokukkiriza, tukkiriziganyize wamu nti ddala essaala gye ngenda okusabira Yesu agenda kugiwulira era agenda kukyusa ebintu mu linnya erya Yesu. Katonda wa Ibulayimu, wa Isaaka ne Yakobo, nkwebaza olw'omusajja n'omukazi, olw'omuwala n'omulenzi ampuliriza, bonna abali wonna gye bali, oyo andabira ku mukutu kaakano ng'ali mu nsi endala, oyo andabira ku mukutu kaakano ng'ali mu ggwanga muno, oyo ali mu nnyumba ye, oyo ali mu ofiisi ye, oyo ali ku mirimu gye, bonna mbasabira mu linnya erya Yesu. Eno essaala ngikusabira mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nsaba malayika wa Katonda okukusisinkana mu mbeera yo yonna gy'olimu mu linnya erya Yesu. Mpita omwoyo omutukuvu wa Katonda asisinkane ekizibu kyo zino eddakiika, asisinkane ensonga y'omu ddakiika zino mu Yesu Omunnazaaleesi. Gw'abadde akaaba, gw'alina ekizibu kya alusaazi, ndagira alusaazi okuwona mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Gw'alumwa omugongo zino eddakiika, ndagira omugongo guwone mu linnya lya Yesu. Gw'alumwa amagulu zino eddakiika, ndagira malayika wa Katonda okusisinkana, ndagira omwoyo omutukuvu okuyamba. Gw'alumwa amaaso zino eddakiika, ndagira omwoyo omutukuvu wa Katonda akusisinkana zino eddakiika. Gwe badde baagala okugoba ku mulimu era nga bakuwadde woningireeta, ngusabira mu linnya lya Yesu Kristo omwoyo omutukuvu akuyambeko. Mpakanya amaanyi ag'ekizikiza, eddogo lyonna lye babadde bakukolera, emizimu gy'ekika, ennyumba gy'okolamu, omuli obusamize, byonna mbisigukula, byonna mbijjawo mu linnya lya Yesu. Awo awabadde Setaani, awabadde emizimu n'eddogo bye bakusindikira okuva mu masabo, mbinafuya, mbimalamu amaanyi mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era nga ndagira malayika wa Katonda nga Bebbulaniya bwe ŋŋamba essuulemu ti bamalayika ba Katonda gye niyo gituweereza, era nsindika bamalayika mu nnyumba omwo mwokolera mwennyini,
sindika malayika wa Katonda mu office mutuma mu nyumba yawo wotudde gwali ku miggo atambuza emiggo nsaba omwoyo omutukuvu wa Katonda kusisinkane zino eddakiika gwayagala okuzaala ng'olubuto lwakuyitako nsaba emyezi nga giyiseewo nkulagira okusindika omwana kaakano ebisa bijje osindika omwana mu Yesu omwana wa Katonda omulamu nangiridde obulokozi era ndagira obujulizi zino eddakiika mbagirawo mwabagala okubongeza emisaala mwongezebwa emisaala era obujulizi bugenda kubeerawo kwebaza Yesu kubanga okikoze mu linnya erya Yesu amiina. Akati mikwano gyange njagala Yesu abawa omukisa. Yesu bw'abanga alina kyakkoledde w'obujulizi ku mikutu gyaffe enamba z'essimu kweziri era ne Facebook kwetuli tuli ku TikTok tuli ku WhatsApp tuli ku YouTube w'obujulizi ate era mbasaba mwongere okuwagira obuweereza buno mbasaba muwagira obuweereza buno. Yesu bw'aba akuwadde omukisa bw'aba akuwadde omulimu bw'aba alina kyakkoledde naawe siga mu mulimu gwa Katonda siga mu mulimu gwa Katonda guno Yesu agenda kuwa omukisa. Tujja kuteekawo ne account number yaffe eya bank account yaffe omwoyo omutukuvu ajja kuwa omukisa ng'osize mu mulimu gwe enjiri neyongera okubuulirwa mu nsi yonna bantu buli lwe balokoka ne bakyuka naawe oweebwa omukisa. Tuweereze ffenna tukolere wamu omulimu obwakabaka obw'omu ggulu butulindiridde. Yesu abawa omukisa tuusa olunaku olulala.